Workers Protection Point. Omulimu gwaffe tulwanirira ddembe ly'abantu bake. Kampuni ezitulaga nti mufaayo nnyo ku bantu abafudde. Mutulage nti mufaayo ko ne ku bantu abalamu abali mu bwetaavu ne musobola okubayamba ne badizibweka nga bakyali balamu nga tebannafa. Omuwala ono yazze n'abaana abalala babiri. Nze bino ebifaananyi nabifunye immediately nga bakatuuka ku airport. Naye saabyogeddeko. Mutulageeko ku baana nga musobola okubayamba nga bakyali balamu. Amaanyi ge muteekamu nga afudde. Ne mwagala nnyo n'okudda mu kamera mutulage nti kampuni ezammwe zikola nnyo. Muteekeemu ku maanyi abaana mubaggyeyo nga bakyali balamu. Awo we tujja okugamba nti yese ekibiina kyajja kulwanirira abakozi kyajja kulwanirira bankuba kyeyo. Omwana ono ebigambo bizze biyitingana nga n'abamu ku ba agenti bammwe be mukola nabo mu kibiina baabatuukirira. Ng'omwana akyali mulamu. Asobola okuyambibwa ddizibweka mwakolawo omulimu ki? Muwagambye yali mmemba wammwe mwakolawo omulimu ki okumuzza nga akyali mulamu? Kati muvaayo obudde buno mutulaga nnyo nti mufaayo nnyo nga bakomezzaawo mayiti. Ate nga ne mayiti ekomyewo kampuni yennyini eyamutwala ye yamweddiza. Kampuni eyatwala ono omuwala ye yamweddiza okumuzza e Uganda so si mmwe. Omwana ono yabatuukirira nga akyali mulamu. N'atuukirira n'abamu ku ba agenti bammwe be mukola nabo mu kibiina kyammwe ne babatuukirira ng'omwana akyali mulamu mwakolawo ki? Ffe ku social media tusobola okukola pressure esobola okuzza omuntu oyo singa tuba tutegedde. Tusobola ogikola. Ffe bakadaama tusobola ogikola ne tubateeka ku nninga. Naye ebiseera ebisinga abaana bwe batuukirira zi companies. Bwe batuukirira zi company ng'omwana ono ng'ali mu mbeera mbi. Ne batuukirira kampani mubisirikira ne bitavaayo. Omwana ono yagenze okuvaayo abantu okubitegeera nti omwana ono yayagala ayambibwe ng'akyali mulamu ng'amaze kufa. Ng'amaze kufa. Kubanga wana abaana musiiba mubalaba bagenda wano ne bapostinga video zaabwe ne tubateeka ku pressure ne tubawa amagezi ne tukola buli kimu omwana oyo n'asobola okutoloka ekiyumba n'agenda. N'agenda. Essaawa ya leero nazuukusa essaawa 10 ez'ekiro. Omwana abadde Jordan omukazi yamukubye katono amutte essaawa zino ali bweru. Ali bweru yadduse n'agenda ali bweru. Yataasizza obulamu bwe. Naye singa yabadde talina muntu asobola muyamba omukazi yadde amuttira mu kiyumba. Muleke kutusiriwaza kufangayo nnyo ku bantu abafudde. Be bamaze okuleeta nga bamaze okufa ne muvaayo nnyo ne mudda mu kamera mwati tuliwo okulwanirira ddembe ly'abantu. Lwaki temwamulwanirira ng'akyali mulamu? Nga yabatuukirira ng'akyali mulamu nga tannaba kufa. Bannange temututama. Temusukka. Gavumenti ye Uganda bwe muba temusobola kusitopinga kampuni zireeta abaana bakozi kufuna amateeka matuufu omwana ajje ng'ayina working insurance. Omwana ajje ng'amanyi agenze kukola agenze kubonaabona naye ayina amateeka. Bino bikampani tebina ebigenda tuyambira. Byagala nnyo n'emirambo n'okusinga abalamu. Bogus. Naye saabyogeddeko. Mutulageeko ku baana nga musobola okubayamba nga bakyali balamu. Amaanyi ge muteekamu nga afudde. Ne mwagala nnyo n'okudda mu kamera mutulage nti kampuni ezammwe zikola nnyo. Muteekeemu ku maanyi abaana mubaggyeyo nga bakyali balamu. Awo we tujja okugamba nti yese ekibiina kyajja kulwanirira abakozi kyajja kulwanirira bankuba kyeyo. Omwana ono ebigambo bizze biyitingana nga n'abamu ku ba agenti bammwe be mukola nabo mu kibiina baabatuukirira. Ng'omwana akyali mulamu. Asobola okuyambibwa ddizibweka mwakolawo omulimu ki? Muwagambye yali mmemba wammwe mwakolawo omulimu ki okumuzza ng'akyali mulamu? Kati muvaayo obudde buno mutulaga nnyo nti mufaayo nnyo nga bakomezzaawo mayiti. Ate nga ne mayiti ekomyewo kampuni yennyini eyamutwala ye yamweddiza. Kampuni eyatwala ono omuwala ye yamweddiza okumuzza e Uganda so si mmwe. Omwana ono yabatuukirira ng'akyali mulamu. N'atuukirira n'abamu ku ba agenti bammwe be mukola nabo mu kibiina kyammwe ne babatuukirira ng'omwana akyali mulamu mwakolawo ki?